Full figure bamugobye kulumbe lwa Evelyn Lagu mbina masawo Spice Diana naita rubuzeko David Lutalo Faridah Nakazibwe bonna bambikwe bali mu maziga ameerere mugamba mutya mwasibye mutya ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpere like era nesaba go enna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Excellence mukwano subscribinga era nyigene mu notification bell ne besubanga byonna byemba nteekayo. Spice Diana bwatyo munange bwe yagenze kulumbe lw'omugenzi Evelyn Lagu n'atuukiriza Evelyn Lagu kiyali yamusaba yali yamugamba munange wenfanga ojjanga kulumbe nonyimbira akayimba kange kuba nkagala nnyo akasirira ejjula era munaye mwana muwala naye yagenze n'atuukiriza omugenzi kiyali yamusaba katubirabe tweyongereyo. Mwebale nnyo kwagala Evelyn, mwebale kulabirira Evelyn, banange mwebale butakoowa kulabirira Evelyn, banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukwano enkofiira gireke, tebanga ogirinako obuzibu jangu ogiggyeko. Mwebale nnyo. Kizibu nnyo obutayongobera oba butakabira Evelyn. Kubanga Evelyn ye muntu abadde ayagala buli omu. Evelyn ensinga ekunyize obange eri ku side eringanga etakkiriziganya naawe Evelyn abadde ng'abeerawo. Buli wetulira bu message bwange ne Evelyn essaawa zino ne wemba ngamba bannange kangumi. Obanga wamuduliitinga. Chumi. Anyway. Ekyennaku nti Evelyn abadde tayagala tumwere nga tukaaba ku lulwe era ng'akugumya n'agamba nze sigenda kufa naye ne bwe naba nfudde bambi temukaaba abadde musanyufu nagumye naye nga mwebale nnyo kumujjanjaba. Akayimba kasirira ejjula Evelyn yangamba okayimbanga naye nga nze muwakanya ne muga Evelyn togenda kufa era ejjo mbagambye nti yayagadde okunkubirako ekiro naye n'agamba akaspice tukatawaanya nnyo katukaleke era neŋŋamba kale singa yankubidde oba osanga ne byonna bya Katonda kubanga Katonda yagira era yasalawo naye ntuusa okusaasira kwange eri famire ya Evelyn mutabani we n'abamwagala mwenna abatamukooye. Evelyn ebirungi byafunye mu kusomozebwa kwabaddemu bye bingi ennyo naddala na wanda wetuli era bwe yaŋŋamba nti Spice banzimbidde amaka eyo ŋŋenda ewange nali musanyufu nnyo. Mukama Katonda yeebale nnyo Evelyn amugye mu bulamu bw'ensi eno mu kitiibwa nga tasifadde ate nga mmwe mubikoze mwebale nnyo mwebalire ddala bambi mwebale temujjanga okwo mwebale tubeererawo emirimu gyaffe girina ebizibu bingi tusoomozebwa tunyoomebwa buli omu n'akujajinga n'akutwala nga bw'ayagala naye ate batwagala basigala batwagala ate tebava wala bava mmwe bennyininyini so mwebale kutubeereranga mu bubi ne mu bulungi ffenna lyekkubo era tumanyi mmwe mwe muliva abalituziika era abalitubeererawo kubanga mmwe famire yaffe mmwe mutufudde kye tuli mwebale nnyo mwebalire ddala. Womunange Evelyn Lagu abantu bamulaza omukwano era nga wamma abayimbi bannakatemba bonna babaddeyo nga balaga okunyolwa munange olwa munne waabwe omuyimbi Nakinku ate era omuzannyi Nakinku okubava ku maaso wano waliwo olutalo olwaliwo olwa Jennifer Fulufiga kwotadde ne Evelyn Lagu katubirabe nabyera tweyongereyo naye nga sinaba bikuteera ku maaso wano nina ka video ka Arthur Kayima bannange ayina kyatugamba katono nnyo tusooke tukirabe ate njoke nkutwale wa Jennifer Fulufiga Evelyn Lagu agamba siri kusonyiwa newe kiri baki katubirabe. Gamba naye tetugwanidde kumukaabira tulina kumcelebratinga because putting up a spectacular battle
against Walumbe alwanye naye apaka Walumbe lwamumeze naye nga nekenyina abadakimanyi ne time yamuwangula Eva we yalwalira n'atuka ku extend egenda ebweru okumukyusa ensigo Eva abadde alina akantu kayogerera mwono ze namulabanga ali ku boda newe nalina sente ze nalimuwa nemulabanga alina akantu kasizaamu wano naye ate nga ali ku boda egira ku boda nenjogera n'omugagga wasula motors nemugamba omuwala ono empewo n'entamba gy'atambulamu twandimufunidde emmotoka tumufunire entambula mu mbeera yonna mu ngeri yonna Allah yagaba najja n'alondamu emmotoka gy'ayagala ate nga tamanyi kuvuga twafuna obuzibu nga tamanyi kuvuga nga n'omwana we tamanyi kuvuga ne mukwano gw'omwana we nga tamanyi kuvuga tungamba tumuteerengako driver tumusasulenga tulina chairman Nyanzi kusula moto tulina abagagga babiri nagamba tujja kumusasulanga tumuwa omuntu amuvugenga awone empewo paka omwana we lwanayiga okola ki kati gwogwanidde okwogera ku saagala kwogera kwawe namwogerako abantu balina abeetega abafu yes abatega abafu nze sigenda nze nja kwogeza mazima n'okufumitiza right now Evelyn Lagu tulinamu celebratinga yalwana n'ekirwadde n'akiwangula n'atwalibwa bweru w'eggwanga n'ajjanjabibwa n'alwana ne Walumbe n'amuwangula n'akomawo Eva abadde abadatekisa n'ekivulo ku papas ng'omulaba anyirira ayina ettama Eva abadde ekintu n'omubuuza kati oyagala kulya kiti njagala kulya kati kakalima ebinyo tubadde n'omuwala amuyita Irene nani nga bw'atakubira Irene ankubira nomugamba leero yabyaki naye nga Jennifer mbadde njo ya Javas naye sirinaamu kankubira ba delivery omwana we yabimanyi katodde wano wetotokole buli omwana mugambe mbukubanga kati abantu botukakuza ntibabeetega mabugo bomunnanga abantu bonna Evelyn Lagu bambi bali mu kiyongobero omutabani kwegamba yali awo takyabitegeera David Lutalo naye yabaddeyo katumulabe Batena muwachi mama ngasigalawo manyi bumanya tuli kyaluwe utimo mukasirina nga buli andabako yawandule mabbali ngolo mafugidde ekyenyinyalwa obwana bwange buwolome nga sirise mbulidde masuka nga bwemukwata kungula boba mpulira naye nga mpaawo amaziga maaso abamu nga gabayitamu nze ndyawo kuse mugenzi era mu lukesi ng'ennyumba ey'olubeerera mu ntwale paka magombe ffenna lyekkubo Evelyn Lagu mukama kufuza emirembe ffenna lyekkubo naye nga bannange webale kubeererawo Evelyn Lagu webale nnyo mwebali ddala ffenna mwenna ababaddewo mu biti eby'enjawulo tebabadde akola nabo ku saidi y'okuyimba ne babadde akola nabo ku saidi ya Katemba mu biti byonna bene ebyenjawulo banneyiba be baganda be bannyina be bannange mwebale okujjanjaba Lagu buli omu alina kyakoze webale nnyo webalire ddala naye mukama bw'ate bwageze ate ekyo tekikibuka kuggwe nange bwe kigenda okubeera kitalo nnyo kitalo ddala musajja wa kabaka gumulaba ono David Lutalo yawa Evelyn Lagu ekivulu otegeera bulungi si kimu bibiri naye mpozi simanyi nakumanya njagala obuyimba busatu bannaye tukoze ku show badde nsaba oba ani alina ekitabo kyaffe kituyambako ku byokwasaganya ankobosa ngenda kuba kyempayo kitunufu nti ffe tetwogeza guno kugira guno tekugira okay nkwagadde David Lutalo agambe owesaayo ddyo kono twamanya nakyo thank you so much nakyagenda okukolaawo abaddewo nnyo ku lwa Evelyn Lagu amutegekedde shows nyingi n'azimuwa okusobola okulaba nti tulwanako naye mukama katonda bw'atyo makya
ate n'enkya olunaku lunera tuli luddawa tuli wano nga tukungubagira munnaffe. Mu kaseera kano mukkirize ababaddeyo okuwana emisana n'ebigambo ebizze mbagamba nti Evelyn beera agenda ettake yangamba nti papa nyiza obutadda naye mbasikomyewo nebalize abantu bano wammanga. Mu ba artist be yaŋŋamba okwebaza mwalimu ne David Lutalo. Mumumanyi? David Lutalo waali wano eno. Agenda kujja ababuuzeeko naye nga tanajja tusooke tufuneyo omukulu Senga Sebbanga. Senga Sebbanga jangu obuuze ku bantu bayimu. Bwetufa byonna tubireka bale mumbakinge kwaya nenda mumanyi lwaki nnyimbi akayimba ako. Bwe ntuuse wano nendaba sisita laba eriiso nedda mumuntu oba temwefumiitiriza abakungubazi bannange laba eriiso. Eva abadde ayi n'owulira oluyimba lw'omukwano ng'owulira ddala kyayimba kituufu ate eddoboozi eryakawoowo eryeggono ne bwe tufe byonna tubikola ki. Eva abadde atwagala ffe nga baganda be. Nze mbadde ensinkana naye emikolo ery'okwanjula abadde ayimba nnyo. Twalina kampani yatusayininga nga bagiyita Jolibo Invents. Jolibo Invents nga bakola emikolo egyo egy'eswaga gye mulaba emirungi naye nga ffe bayimbi baaki ba kampani eyo. Ne bw'abeera nga ku ssaawa zino Eva ebyo byonna abiresse kitegeeza bwe tufa byonna tukola ki. Era bannanga abali wano kabino kambaweera akalowoozo banneetulokoke. Mama Katongole olokoka ddi? Nze nalokoka neefunira ddaka gyentwala ki mu ggulu. Bannanga abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi era embeera ze. Twetaagawo olugala abooluganda. Amina, amina, aleluya. Omanyi bannaye Mukama gwe nsoosa mu byange byonna. Ate kuva dda nga nkyalira mu Katuliki ng'okulinnya takisooka kuba kabonero kaki ka musaalaba awo eggaali ebejja tambula buki bulungi. So nze Mukama akyusiza nnyo obulamu bwange. Sebbanga nali sifaanana bwe nti nga bwe mundaba nali mubi nnyo nga nobwonseka manyiraze wunage toyogera tulijjukiza mbeera nedda waliwo omuntu gw'olaba naawe n'oguma sigambye okyali mu mbeera mbi. Kati nze abaali bamanyi nga nsika oluggi lwa takisi wali Kasubi Nansana bwandaba kati Namuŋŋoona wali ku Muvule byonna ng'ebyalo mbiyita Kasubi Namuŋŋoona Bawala Katalina Kibinga ekyapa kya Bata Nansana Yesu amala ne ku ssaawa nno wenjogerera nsika luggi lwa Nnyonyi mazima ekitiibwa n'ettendo tubiddizaani banange si kyangu Mukama okusitula mu nfuufu n'akutuuza n'abaki baba abasajja ba David Lutalo mwe mwegomba bbala banze bakyali bange mbabonga.